Uganda at large nga amatu muganda wange tugawabula okubeera nga tufuna ebiva mu buli nsonda era butereevu wano mu Mikwesese nga bwe mbifunye era nengezaako okubeera nga mbikubaganyako ebirowoozo nga ndowoolereza neebuuza Uganda ddala eragawa naddala mu kaseera kano ke tulimu nti Museveni n'ebigendererwa bye ebyekusifu Uganda bw'anaagenda okugiteera agenda kugireka atya. Naye Jeno Mugisha Muntu y'omu ku abo abavuddeyo era abalwana ne Museveni n'atutegeeza ku butya Museveni bwe baamulabula nti munnange naawe oyinza okufuuka ekizibu kya Uganda ne weeyunga ku mugendo gw'abo bannabyabufuzi bwe wayogerako nti ekizibu kya Africa beebo bannabyabufuzi abatayagala kuva mu ntebe abaagala okufiira mu ntebe. Kati ebyo baabimugamba naye muganda wange ekyennaku ate era bwe kiri bino nno Mugisha Muntu agamba baabimugamba 2-4 era munnange Mugisha Muntu ono eyaduumirako amagye Jeno Mugisha Muntu munnange agamba nti bakyogerako ne Jeno Museveni 2-4 ne bamulabula nti muganda wange togezaako n'otoga constitution n'okwata mu nva n'ozitoga naye ng'ebifi muganda wange byamusaaliza dda enva n'azitoga. Bamugamba togeza n'otoga constitution n'ojjamu presidential term limits n'ojjamu ebisanja togezaako munnange ebifi tubiraba bisaaliza bisava naye munnange togeza n'okwata mu nva bagenda ozuuka ku makyange enva zikuttemu nga sinaba kubeera nga neeyongerayo abantu okwetulula ensi yonna wano ku Uganda at large njogera wano nga nanga oba nga mbagulizaako abantu abalwadde eri omuntu asobola okubeera nga abataasa omusawo ali eyo omukugu ennyo mu ndwadde eziwerera ddala nga sinaba kubeera nga neeyongerayo abantu bulijjo nanga wano omusawo ajjanjaba endwadde ekibumba omutima kansa kisinzira stage kikwali prostate era naye alimu kansa ne renagement n'ebirala naye njagala okubuulira abantu balwadde naye ekyennaku mu byonna bwe kubeera nti olagirira omuntu akubira wano essimu n'agamba munnange mpa ku nnamba y'omusawo oyo n'ogimuwa wayitawo ennaku oba wiiki agenda okuddya n'agamba munnange tuba tukyayogerezeganya tumulwadde n'afa okiraba ndowooza kwegamba ekyo nenkizuula nti ate era sitiiro abalwadde bangi ate n'abo munnange abali ku njegoyego bangi ey'okufa nti omukisa gujja mubi nti ogenda okubeera ng'akolaki ng'oba amulagirira omuntu n'afa naye kibi nnyo kikwasa ennaku kubanga bakubikira buli kaseera munnange naye mmwe abalina endwadde abalina abantu bammwe gwe kyangu wano ku Uganda at large simu zange weeziri awo esembyayo 115 n'esembyayo 73 nze nkuwa ennamba munnange musobole okutaasa abantu obulamu bwe bugagga tetugenda yadde munnange n'okubeera nti awo tuteekawo oba ggwanga ki oba ki oba kibiina ki oba kya si byabufuzi tebiriimu ebyo kubanga buba bulwadde twetaaga abantu okubeerawo ng'abajulizi nga tumaze okubeera nga tununula eggwanga lino oba n'okulirwanirira. Kale munnange ensonga eno si yakusaagiramu tosirikana bulwadde nti gwolina obulwadde buno tebulina ddagala ekyo mukitegeera bwe njogera bwe ntyo buno tebulina ddagala just kweweezaako muganda wange abasajja gye bali
betobeera ono gachula tekirina ddagala katugono just tugira bugizi bwetu tutyo bwafuuka bulwadde bwaffe tutambula nabo gezaako oba tulina musango gwozezza kati munnange gyedo omuntu atubuulira Museveni engeri gye yatoga enva gye yakwata mu nva bamugee tokwata mu nva n'azikwatamu okusinziira ku ka vidiyo ke yatadde ku mukutu gwe gwa X gye n'omuntu bino yabyogedde ali ku radio gye bayita Next Radio era mu katambi ako gino muntu mweyasinzidde okubeera nga atunnyonnyola butya ye n'abalala bwe bagezaako okubeera nga munnange beegayirira Museveni mu ngeri y'okumuwa amagezi togezaako kulemera mu ntebe ne bamuwa n'ebyokulabirako eby'abakulembeze ba Africa abalala abasalawo obutakwata mu nva ne bastepinga down nga teri abakase tinaawe beera ng'abo yawuza kimu nti ayagala Pan-Africanism bena bebeesiba ku Pan-Africanism n'ebirala boogera ku transformation babeera bategeeza ku kyukyusiza mulimu bo ekitegeera so si muwalala gakite mutabana akikwata omuzukulu akwate n'omulala era obukakafu bwaliwo ku birthday ya Muhoozi mujjukira okusobola okuba Muhoozi yali aweza emyaka emikando za birthday party gye basooka okubeera nga bakuzaako ffenna nga tugitunuulira era gino Museveni yagamba nti yali alabula abali b'enguzi nti bannange Muhoozi bw'anajja era awo wenyininyini nze we nasinzira okubagamba nti ako muteekeewo mukuutizeewo awo amaze bategeeza Muhoozi bw'anajja kiba kitegeeza nti already amaze okumulisaako mu kimuli mu ndowooza nti omwana we gwe yatuuma Muhoozi erinnya ery'okuwoolera kitegeeza alina okujja era ekintu kye yalwanirira ye nga ye bayagamba ye yakirwanirira yekka bano bamugisha muntu teri yamuyambako yadde yalwana yekka n'akekeza emmundu n'awamba eggwanga era kintu kye kya famire kanyusa ekyo ng'alabula Muhoozi bw'anajja kati bano bamugamba nti munnange wali badde obeera nga abakulembeze abalala ababadde ekyokulabirako bano baasalawo obutakwata mu nva ne bastepinga down naba bano bamugamba mu 2004 bamutegeeza abamukume nga temunawo okubeera nga muzaalibwa n'okuzaalibwa oba nga mukyali baana bato nnyo munnange mugisha muntu ajjukira akaseera ako akali akazibu nnyo era ak'omugaso ennyo nti Museveni singa yakakozesa 2004 nti munnange twali mu meeting mu kafubo nejjino Museveni gwe mulaba oyo era ne tumugamba nti munnange tunula eno olabe tunula eno mbu singa ddala kituufu ofaayo ku mukululo gwo legacy nenga era legacy gyayogera kuba omukululo agutegeera bulala nnyo kugamba yagirabanga alire emisinde gino egyalire nti akati kakwate edduka kakwase mutabani edduka kakwase omuzukulu edduka kakwase kakati ne bamutegeeza nti kekana kaseera keweetaaga mu kiseera ekyo 2004 bali mu kafubo ne John Museveni bamugaa kekana kaseera munaye keweetaaga okuzimba omukululo gwo abantu bakwogerengako tokwata mu constitution togezaako kukwata mu nva ebifi bibyo bisava tubiraba naye munnange tokwata kubanga ensi tekungulwa nga gwe bagamba buwulira byayogera wakiri okubatta nze okubamalawo wakiri naye munnange sirina gye ndaga lwaki munsindiikiriza ndagabwa bwe ndiyagala ndigenda munnange ne bamuwa ekizampozi z'abakulembeze abalala ababaddewo ba leaders abalala ne boogera ku Nelson Mandela oza kimu mumanyi Julius Nyerere mumunsinza mbadde nze yava mbalaga era
ne bamubuulira n'abalala nkuyanja abakola ekintu ekyo abawaayo obuyinza basobole okubeera nga munnange basigaza kye bayita legacy, omukululo omulungi, bannansi nga babajjukira. Muntu bw'atyo ngategeeza nti Mandela ne Nyerere bano ebbanga lyonna abantu babadde babalabanga ekyokulabirako era nga babatendereza mu bukulembeze bwabwe, kubanga bakulembeza nnyo ensi zaabwe okusinga ebigendererwa byabwe. Kwegamba bawagira nnyo ensi zaabwe. Bannayuganda nga bwe mulina okubeera nga temuwagira bantu buntu. Kwegamba basimba omuti nga bw'onoosimba omuti, kwegamba omuti ogwo ne bakugamba omuti ogwo naye gujja kubala naye mu myaka nga 15 oba 10 nga tomanyi oba onoogulyako oba togulyeko, naye n'ogusimba n'ogamba katugusimbe mugiteekewo mugisimbe. Kitegeeza okolerera abo abalijja era bagikwogerako nti gwe wasimba nga bw'olaba Semeka Kungulu bwe yasimba emiti emivuluuba eri mu Eastern era bamwogerako. Jjukira nti bano bajja n'ebigendererwa era baali babyogerako, byonna bye baayogerako mu nsiko. Nadduli kaayita akasaka nti baali mu kasaka, byonna nga balowooza bye bigenda okubeera nga biteekebwa mu nkola. Omusajja n'abikyusa byonna kati n'abalaga true colors. Era mu bumu ku butambi ndowooza oba yali Rwanda eyo mu katambi akamu yagamba nti for those of you who think that NRM is going anywhere, NRM is not going anywhere. NRM is here to stay for a very long time. Kali katambi ka Gen. Museveni nti kyemulina okukola mulina kumanyiira kubeerawo nayo, kubanga weeri okumala ebbanga NRM abalowooza nti egenda kugenda oba ejja kuvaawo mu kaseera akatono. NRM egenda kubeerawo ebbanga ddene nnyo mu buyinza, kati mulina okumanyiira okubeerawo nayo. Kitegeeza nti ekyo yali akimanyi bulungi nnyo nti agenda kubeera oba agenda kalakata eggwanga lino emyaka miyitirivu nnyo, ng'era Paul Muwanga bwe yagamba nti oyo bw'alibira mu buyinza emyaka 50. Yayongerezako ekigambo n'agamba Uganda ejja kuba terina kyesigaza, buli kimu ky'anaasangawo ajja kuba munnange yakisaanyaawo dda, ajja kuba yakisaanyaawo dda. Kakati ekintu ekyo kye baalwanirira bo kye bagamba okununula eggwanga bamugisha muntu bonna, kitegeeza nti bonna baabasiika, baabawudiisa, baabalimba, abantu ne bafa abayitirivu ennyo. Ekyo si nsonga, era bakyenyumiriza n'obuwanga baabukuŋŋaanya nga babulabanga ebitiibwa, obuwanga bw'abantu abaafa ku bo ne mu bitabo byabwe boogerako ng'ebitiibwa. Kwegamba mbu obw'abantu abazira, kwegamba okufa kw'aba eŋŋanda zammwe bataatama be bajjajja bammwe, obuwanga obwo ne babukuŋŋaanya era ng'amagumba gaabwe bo bagenyumirizaamu mu lutalo lw'okununula eggwanga. Era nga bo kwegamba bakirabanga ekitiibwa, kitegeeza nti omusaayi gwabo gwatokomoka omungi ennyo. Buku batudde essaawa eno era ng'abo bonna obuwanga obwo bwonna obulamu bw'abantu bwagendera bwemage, kubanga n'abo bennyini Gen. Museveni bye yalinamu mu nsiko bonna yabalimba. Ne batuuka ekiseera nga bamulaba agala kukwata mufa nga nedda munaye togeza ataddewo constitution, boononye ssente empitirivu nnyo, obudde bw'abantu, risaaki. Constitution ya 1995 bagitaddewo, kati olwo ate ne batandika okubeera nga bagitogwa bo bennyini. Ekyo kye twayingira ekyaviirako obulamu bw'abajjajjaffe, bakitaffe, baganda baffe okutokomoka, Gen. Museveni yakyogerako ng'ekisiraani. Twayingira kye bayita ekisiraani, kuba yakyogerako naye kennyini ojja tuuka okumpita ekisiraani. Kati ekintu ekyo twakiyingira era twetaaga, waliwo mukwano gwange omu alina ekigambo kyakozesa
okweyambulula tulina okweyambulula ekintu ekyo. Pastor Bugingo yakyogerako wano nga bakava okuva mu katemba waabwe ow'amasasi. Simanyi gye yakijja, bwe yayimirira yagamba baali mu kukungubagira omukuumi we, n'agamba nti njagala mumutegeere kino, oba bwatyo bwe yagamba statement erireletedi kweyo, n'agamba nti Museveni ne bw'anaaba avuddewo naye Musevenism yagenda kusigalawo okumala ebbanga. Nsuubira statement yali bwetyo. Era n'okutuusa kati njebuuza nti kati kyali kijjirawo, kyali kijjirawa. Kitegeeza nti waliwo pulaani enteeketeeke era waliwo abantu abamanyi ebintu eby'omunda. Kakati ekintu ekyo ekyetaaga okweyambululwa kubanga kya bulimba, kirimu ebigendererwa birala nnyo. Bannayuganda balina okubeera nga bakitunuulira, ng'oggyeko ebirala byonna nti musobola Gen. Museveni asobola okuvaawo, Mukama Katonda amujjuludde, naye kiri ekyo ekikotiyo ekyatwambazibwa bwe mutaweera kiyinza okubeera nga kigenda kutuula ku Uganda era nga kigenda kubonyaabonya Uganda ebbanga eriwerera ddala. Kino bwe mankigeraageranya, mujjukira juuzi ono mujjusi waffe Kiptegei gwe baayokya boyfriend we nti amala okumuyiira amafuta n'amakumako omuliro, akadomola n'akateeka wali. Kakati olwo Kiptegei adduka afuluma, ono akwata akadomola k'amafuta ayagala mbu ajja ayongerezeeko, ne yeerabira nti amafuta gagenda kusika omuliro guli gwingire mu kadomola, akadomola kabwatuke naye akole ki, naye ajje. Kakati muganda wange ng'oggyeko Gen. Museveni ng'omuntu, njogera ku kiri Bugingo kye yayogerako, ekyo ekikoti ekyo ekya Musevenism kiyinza okuba nga kyabulabe nnyo, nga kyabulabe ddala nno, era nga n'okukyejjako oba okukyeyambulula olina okubeera omugezi, olime kufaanaganako oli boyfriend wa Kiptegei nti ate amanya nti nno ate omuliro gugenda kuyingira mu kadomola gumu bwatukireko, toli amusse naye ate naye agenda kukola ki, kwetuusaako obulabe. Kati okwejjako ekyo Musevenism ekyo nakyo muganda wange kinene ddala, kubanga kipulaaningiddwa okumala ebbanga. Mu statement eri Gen. Museveni gye yakola mu State House nti Muhoozi bw'anajja okitegeeza kipulaaninge, ate era bwe kityo bwe kijja okuba. Muti mulowooza nti ate Muhoozi bw'avaawo nti ate ajja kugira nti kale kati kiwedde. Era mulayini eringa liri ng'akwasa omulala, kitegeeza nti abamu bangi nnyo bajja kuba tebaliiwo mu kiseera ekyo, ng'akwasa omulala. Kati maaso eyo bakimanyi bulungi nnyo nti abaliba baliwo bajja kuba bo ate bali brainwashed nnyo, nga bali brainwashed, nga boogerako bwogezi nti abastruggle ebyo tebikyakola, makulu atugire, muve mu byobufuzi, mukole mutyo, nga basajja battu kye balisigaza kgenda mu zi factory kukola, bapuwa emitwalo 15 omwezi, nagenda ku faamu z'abanene kukola, bwe bityo bibali babasigazza nga n'ettaka ligamba nti baali batwalako lyonna baasibako abasajja z'effaamu mu zisuku ya mayiro, oba okubagoba ne bazimbawo amakolero gaabwe n'ebintu ebirala. Kati nga bafuuse kye bayita abaddu. Oli munnaffe kye yayogerako lwaba ogwo, ng'ekintu kiri kikyabatambulirako, ekisiraani kiri tikyabatambulirako, era nga beetaaga okyeyambulula naye nga tebalinaawo engeri gye bayinza kyeyambululamu, kubanga kati ate
kyafuuka fitting kyabakwatira ku mubiri bw'ekiti okukyejjako muganda wange bagenda kusiitaana n'okulemererwa ebyaddala. Kati y'ensonga lwaki essaawa eno omuntu alina okulwana okukuuka ejjembe mu bigambo. Kati nga bwe nkola wano okutegeeza abantu obulabe bw'ekintu ekyo bwe kingo kye yayogerako nti Museveni asobola okuvaawo banaafa n'avaawo, naye enkola ye oba kye bayita Musevenism kigenda kubeerawo okumalira ddala ebbanga. Y'ensonga lwaki okiraba nti kituufu Museveni bw'avaawo NRM egenda kuvaawo, naye egenda kweyubula bweyubuzi, tegenda kuvaawo egenda kweyubula bweyubuzi. Era obubonero babubalaze NRM nti kituufu okuvaawo Museveni kasita avaawo kituufu ejja kuba tekyaliwo, naye tegenda kuvaawo egenda kweyubula bweyubuzi. Mu kweyubula olwo omugigi omulala gujje. Era y'ensonga lwaki kiraba nti somehow waliwo okusika omuguwa wakati w'abana abakadde n'abano abagenda okweyubulira abagala otambula ne muhoozi. Era bo bakimanyi nti 231 nti bajja kuba bamaze okufeezinga out mbu kibaita okufeezinga out abakadde bonna babafeezinge out. Kati olwo bo kino kyeyubulirire mu kiri kigende mu maaso. Awo muganda wange waliwo olutalo olwa ddala, era buli muntu awagira ekintu ekyo agenda tuuka ekiseera ate mu kasonda akaabe yekka agambe ensi twagitunda. Bannange abasajja baayogeranga naye nga tuwagira bye tutamanyi. Siraba lwaki gwe bwe weetunuulira mu ndabirwamu walina mutabani wakufaanana ennyo, era gwe bagamba ono omwana yamalayo kitaawe oba muwala wo ogamba nti ekyana kyamalayo nnyina. Kakati gwe weeraba mu kifaananyi ekyo ng'okyali muwala muto, era ebifaananyi byo ddala mu butuufu olaba ng'ofaanana ddala mutabani wo oba muwala wo, naye essaawa eno gwe olanze n'okuggyako ebintu ebiddugavu mu feesi. Enkanyanya zikumeze naye zibasinkanyanya. Kati olaga nti oli mukulu okuze. Mukama Katonda tasobola kuleka kubeera ng'okyalina feesi ento ng'eya muwala wo oba mutabani wo. Kitegeeza nti enkyukakyuka egenda ejjawo mu bulamu bw'omuntu, okitegeera. Naye mwe mwagala eggwanga lisigale nga likola ki, nga litambulirawo bwe lityo, era mulikwasiriza famire emu yebeeritambuza. Mbukatuli Uganda bagikwasa famire emu yebeekolayo yebeegitambuza paka mwe mwazaalibwa abagezi bokka. Ekyo muganda wange kyabulabe nnyo. Era buli muntu yenna akiwagira njagala omanyi nti ekikolimo kikutambulireko. Ne bw'otuuka ekiseera ne wejjusa nkugambye ekikolimo kikutambulireko, kubanga tojja gamba nti tetukugambye. Bamugisha muntu oludde bagamba General Museveni 2 era weebali babannyonnyola obulabe buli mu kintu ekyo, era naffe tubagamba, era mmwe mwefuula bakola ki abagezi ennyo. Mukama Katonda yeebale tuleetera tulina otambuliraawo, teri muntu mulala yenna ayinza kutambuza ki. Ekyo kyabulabe nnyo kubanga kigenda kukulyetingawo kiraasi y'abantu egenda okufuta obbala ku bannayuganda. Bali abasajja kye babala beeyunge ku bannaabwe, mubamanyi bulungi nnyo mu region ebyo sigenda kugendayo. Dynasty ekole ki ekakate, era obukakafu ku ekyo kyobulanga Muhoozi ye akyogera agatta, yogera ku Uncle we Kagame n'ayogera ku M23. Nawano ndoza okiraba engeri ekigattamu ti parties ezo zonna ziringa bunolaba okufiiringa puzzle. Yasitikana akapapajjo k'eno Uganda, akapapajjo k'eri n'akapapajjo k'eri.